Nnyo okubeera nammwe olunaku lwa leero. Amanya agange mpitibwa Anne Mungoma nga nze mukulu w'ekibiina kya Miss Curvy Uganda era nga Miss Curvy Uganda yeteekateeka empaka za Miss Curvy Africa omwaka guno omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 25. Twaniriza era twagala okwebaza abantu abatubeereddewo mu Miss Curvy Uganda okuva lwe twatandika olw'okutukkiririzaamu okutwagala n'okwagala bye tukola wadde nga tebinaba bingi era nga nja kutandika okwebaza omukulembeze w'ekitongole kya Miss Curvy Uganda oba patron Right Honorable First Deputy and First Deputy Minister and Minister for East Africa Community Affairs omukyala alitwala Rebecca Kadaga era nga bamwamulaba lwe twalaunchinga nga njagala okuddamu era okwebaza ministry ey'ebyobulambuzi era naluli baali naffe lwakuba twalina Honorable Kiwanda katwine Honorable Martin Mugara naye nabo they are part of bali naffe kubanga era mu mikolo gye tukola nga Miss Curvy Uganda mulimu okulaga obutonde bwa Uganda nga tutunda eggwanga lyaffe eri amawanga amalala. Nebaza ministry y'ebyabakyala gye bayita ya gender era nga nebaza akulembera eyo ministry omukyala Honorable Mutuzo Peace olw'okukkiriza mu bakyala olw'okukkiriza okuyimira wamu nabo ne be bakkiririzaamu n'okubayamba okubasindikamu oba okubawa amaanyi okukola bye basobola okukola nga bekkiririzaamu. Njagala okwebaza nesekwebaza yenna ba sponsors baffe oba abavujirizi baffe batuteekamu ensimbi nga kwe kuli wano bannyini kifo we tuli aba Club Ambiance twali nabo mu 2019 era bwe twabatuukirira nga tutandise nga tusimbudde guno omwaka tebabuusabuusa kyeva mulaba tuli wano era nga n'omukolo ogw'olwomukaaga agenda kubeera wano. Nebaza omwami Kasibante owa Victory School eyakola ku bakyala luli makeup bambi bulungi nnyo ne banekaanekana era abaaliyo ku omukolo mwabalaba ago gonna gaali maanyi ga mwami Kasibante owa Victory School. Nebaza omukyala bamuyita Halima Namakula ow'Ekimbeewo nga ayisa mu kitongole kye ekya Women at Work okuyamba abakyala bano abaana babatikkiddwa n'abaana batebatikkiddwa okubeera nga batuukira abakyala bannaabwe nga babayamba mu ngeri emu oba endala kubanga gy'emirimu Women at Work gyekola. Neneebaza abo abasupermania bwetumala okukowa ne tugenda ne batutigaatiga ebinywa ne bita bakola massage ebiri professional nno ne bakola ebyo ebibaafu bijakuzi n'obeera mu amazzi ne gatokota balina ebintu nno byakabi kati ffe ne tuwugawugako n'ebintu ebifaanana bwe bityo era abakyala ba Miss Curvy bajagenda bawugireyo timujja kuba mubiraba nga emikolo gigenda mu maaso naye tubeebaza nnyo abasupermania okubanga muli wamu naffe ku lunaku luno era ne mu mikolo gyaffe egijja mu maaso. Neneebaza Maya Resort ndoza mumanyi gyeri eri ku Masaka Road eri waggulu ku lusozi bw'obeerayo olengera Uganda yonna kafo kalungi nnyo kali fresh era gye tugenda okubeera nga tukola bootcamp mu maaso eyo eya Africa. Wanje njagala okwebaza mmwe bannamawulire bannange mwebale kutukkiririzaamu mwebale kujjanga buli lwe tubayita kubanga tewali ayinza kumanya kigenda mu maaso mu nkambi yaffe paka nga mwe mubategeezezza ni bwe tuleekaana ne tukuba enduulu waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi era mwebale nnyo mwebalire ddala kuba singa temukkiriza mu kye tukola singa temuli wano. Era mu ngeri eyo njagala okutegeeza abatulaba mwenna abannayuganda bannaffe yonna gye muli nti mu 2019 twalina omukolo gwaffe ogwa Miss Curvy Uganda era bwe gwaggwa tetwafuna mukisa gukola mukolo mulala olwa COVID-19 naye mu kaseera kano njagala obategeeza nti mu kuteekateeka n'okukomawo mu ngeri endala eya Miss Curvy Uganda tugenda kubeera n'omukolo nga 15 guno omwezi lwe lw'omukaaga luno wano wenyini ku Club Ambiance. Omukolo ogwo gugenda kuba guddamu okubalaga eyawangula engule eya 2019 antudde ku mukono gwa ddyo
ye Nansasi Belinda yabadde Miss Curvy Uganda abaddeko era nga engule tugenda gimwambula tetugenda gimwambula agenda gyeyambula ajambaze anaaba amudidde mu bigere era anaaba amudidde mu bigere agenda kukiikirira Uganda mu mpaka eza Miss Curvy Africa ezigenda okuteekebwateekebwa era wano nga tusuubira amawanga mangi agataka wansi wa 2 okujja okwetaba mu mpaka zino. Omukolo ogwo gujja kubeerawo nga 25 mu mwezi gw'Omuseenene fe Abaganda bwe tuguyita. Kale tujja kusanyuka nnyo balaba abanajja ku Lwomukaaga emiryango giguddwawo okuyingira kwa bwereere. Sponsor waffe wa Club Ambience ajja kuba banyonyola ebisingawo naye nga mu kyo tukikoze nga twagala enseerabe kikye twogerako kikye tukiirizaamu era waleme kubaawo okutankana. Mpozi nga sinneerabira tulina emikutu eja Facebook, Twitter, TikTok n'emirala gyonna nga bwe mumanye digital bagitata mu Uganda omutimbagano naye page yaffe ya Facebook eri Miss Curvy UG. Our Facebook page is Miss Curvy UG, not Miss Curvy Uganda. Waliwo pages enaggulawo ko nendaba ebitasaanidde naye ntwala omukisa guno okunyonyola abantu nti si pages zaffe. Page yaffe ya Facebook eri Miss Curvy UG, ekigambo Uganda tekiggwayo. Kale n'olw'ensonga eyo ka ntwala omukisa guno okuwa Belinda Nansasi reigning queen oba queen aliwo kati okubeebaza n'okubanyonyola biki byayiseemu mu bufunze. Amanya Belinda Nansasi nga nze Miss Curvy Uganda aliko kati ngera nga 15 ngenda kubanga mpaye engule yange eri queen ompya ajja. First of all nebaza Miss Curvy Uganda nga organization ne CEO wange Miss Anne Mungoma olw'omukisa gweyampa okubeera Miss Curvy Uganda asookera ddala ng'eyo record yo yaggalwa. N'ekirala nkyenjagala okugamba Miss Curvy ajja omupya nti njagala obeere nga kyojjako okyagala togoberera biki byowulire eri n'eri, just embrace the brand, kyagala ekintu kyokola. Kola wamu ne Miss Curvy Uganda, kola wamu nabo obeere ng'oli muwulize eri abakulu aba Miss Curvy. Ekintu kijja kwanguyira and you will enjoy it. Nze nyumiddwa okubeera Miss Curvy Uganda nga nfunyemu ebirungi bingi we natandikira NGO yange okulabira abakyala n'abaana n'ebirala bingi n'okufuna ettutumu ng'omuntu kuba si buli omuntu akifuna n'okufuna erinnya. N'ekirala neebaza nnyo era abasponsors baffe abakwatagana wamu naffe ne batuyamba mu ngendo zonna ze twayitamu mpaka we twamaliriza. Nyinza okuba nga saamalizayo bulungi kuba nali nakamala okuwangula COVID najja naye era we baatuggula ne maliriza emirimu gyange era nga Miss Curvy Uganda ng'era nga 15 ngenda kuba mpaayo engule yange mu bulungi n'emirembe gye nfuniddemu. Mwebale nnyo. Sanyo nnyabo mwena tusanyusa okubalaba olwaleero nga ensonga eriwo ya Miss Curvy Uganda auditions Uganda edition egenda okubeera wano ku Saturday ennaku z'omwezi nga 15. So twebaza as Ambience group of companies, twebaza Miss Curvy Uganda okubanga etukkiririzaamu okukola nabo. Tukoze nabo okuva lwe batandika ekintu kino though twafunamu wave naye bwe bakomawo ne batutuukirira we are so ready okukola nabo era tuli ready okutambula nabo paka ku nkomerero gye bagenda okukolera finali gyonna gyegenda okubeera Miss Curvy Africa ng'ebyawa ne Uganda biwedde tujja kwongera okuba supportinga as a Ambience group of companies. So fe obweyamu bwaffe kubanga tugenda kutambula nammwe tugenda kuba hostinga wano n'ebirala ebinaba byetaagisiza. So after Miss Curvy era tujja kubeera tulondoola ki ekiddako
lenga tujja kubeeranga on board. Ambience Group of Companies is a group ngawe mukiwulira. Tulina Ambience Clubs in Masaka, we have Mitiana, tulina Ambience Waraji. Actually, tulina mu Waraji tulina mu echupa gye bayita Miss Curvy. Miss Curvy, I don't know ba weri wano kumpi twandigirabye. Miss Curvy yava ku ekyaliwo. So we twali tutandika Waraji ono nga tutunuulira amanya because oba okola brands omutuuma amanya ag'enjawulo. So echupa emu ne tugiwa erinnya erya Miss Curvy. Era ekyo ekintu kwe kyava. So tuyina Waraji, tuyina Ambience Trees. We have a tree farm, Ambience Tree Farm. Abayita ku Masaka Road ndooza mugiraba. Tudiringa miti egy'amasannyalaze, plywood all over Africa. So ebyo byonna biri under Ambience Group of Companies. Tuyina Ambience Motel nayo weeri. Tuyina Ambience Metro School. So ebintu bingi. So it is all one docket and I am the PRO of all those dockets. So whenever oboina kyoyagala okumanya, kyoyagala okubuuza kwebyo ebintu, you can always reach me. I'm Sarah Sebugwawo. Kale mwebale nnyo okujja aba media tubaaniriza nnyo bwe tubayita ne mujja. Mwebale kuba mikwano gyaffe. We love you so much. Thank you for supporting Miss Curvy. Toyanza nnyo mwebale kujja. Amanya I'm called Ronald. Nze Ronald, sorry. Kati nchikiridde aba Supermania nga sponsoring Miss Curvy for our first time. We okuba sponsoringa lwansonga nti abakasitoma baffe abasinga bonna abasinga bakyala ate era tuva be basingera like okujja ne batusupportinga ne batambudde naffe for a long time for emyaka nga esatu kuva we twatandikawo. Kati so fenga aba Supermania tweyamye nti tugenda beerawo, tugenda kuba kweyama okukola kyonna kinaba kyetaagisa okuwa services zaffe eri ba representatives n'aba ayisemu kuwa Miss Curvy nti tugenda beerawo kinaba kyetaagisa. So tulina branches 2 so far wadde tuplanninga okugulawo eyokusatu. Branches soka ejjajja waazo eri Ntinda branch awo ngodda ku Kisaasi nga ku Ndere Troop. Then branch endala empya gye tulina eri ku Freedom City, wennyini Freedom City. Tukola ebintu bingi era ebisinga bye tusinga okukola ebisinga byonna byabakyala. Tusinga kukola facials, anti-aging, abawala like for Miss Curvy ngera kubanga oli Miss Curvy era ng'onyirira. Tukola anti-aging n'oba ng'olususu tosobola kukaddiwa n'obeera nga buli kanaku olinga mwana muto. Tukola prenatal massage, omukyala ali lubuto, mayina n'omukyala ali lubuto yetagwa good massage okubanga asobola okurivinga bulungi omwana. Tutegeka ne birthday parties, celebrations like so okubanga mwina group nsobola okujja ne mukola group jacuzzi, ekibaafu ekyo ekiringa swimming pool. It's fun. Ani yali atukyalidde kakimanyi. So ne swimming, tulina swimming, sauna, steam. Yeah, so tukuyitangayo nemututuukirira tujja kweyama naffe oba good services. Mwebale nnyo. Miss Curvy n'ekyanyuma bitya nja kusaba tukole ke bayita atundayolesa kubanga ekituufu tulina omukolo, tulina abakyala bagenda okwetabamu mpaka zino wadde bonna tebaliiwo kubanga buli omu alina emirimu gyakola. Mulimu abasawo, mulimu abalooya, si nti abali wano tebalina bye bakola, naye kisinziira obweyamo ne obudde bw'oba olina. Nja kusaba abakyala abatono abali wano bajje babawuubireko ku mukono, naye nga okubategeeza tubadde tukola auditions zaffe oba okusunsulamu munda olw'ensonga twali twagala abakyala 10 bokka kubanga twetaagamu representative omu agenda otukiikirira
ate nga tuli mu kuteekateeka mukolo munene so tetwakoze mukolo munene nnyo olw'okuba tulinda guli ogujja naye nga tuyinawo abakyala bali basatu Mwayanjira mu Luganda amanya gamwe Webale kujja Ebyakutta Daisy Nalukowe the contestant wa Miss Curvy Uganda 2022 amanya gange nze Nasuna Shirat nange nesimbyewo mu mpaka ez'obwa Miss Curvy omwaka guno 2022 Mwebale nnyo contestants baffe mwebale kwekuyiririzaamu era mwebale kukkiriza mu brand Miss Curvy Uganda niwe muddayo ne mutuula temukyuka bajja kubalaba ku lwomukaaga bajja kubalaba ku lwomukaaga Okay, if there are no questions, thank you. One second. Kakati mwebale kwasa nze patisebwa president w'abakulu bano naye mbadde nsaba amawanga gali aga Africa kati galiwo agali confirmed nti tugenda kutuukana bano wammanga abanigeria ab'e Rwanda abarundi bonna twabawulira balitutuka kwakamala omukamazi ekirala Belinda nansasi kati gwe kuba wafuuka serebu wali tomanyikiddwa kati biki bye wakyusa noga nti oba serebu bunkoze bwe buti kukyalo muzigo nakuvaamu nengenda ebyo biti Okay, ndoza kantandike webale nnyo mwami Josephat Segulya kulikayo omusama waffe mu America ensi ezigenda okwetaba mu mpaka ziri ezijja zetugenda okuseerera tugwemu eza Miss Curvy Africa nga 25 November mulimu ensi ezakakonfamingibwa ziri 22 nga mulimu South Africa, mulimu Congo, Dr. Congo, mulimu ne Congo Brazzaville, mulimu South Sudan, mulimu Lesotho, Botswana, Tanzania, Nigeria, Swaziland, Rwanda, Burundi, Kenya, Malawi, nyingi nnyo. Mujja kuba mubalaba nga batuuse wano kubanga era tujja kubeera wamu nammwe. Tewali bingi bye nali nkola nnyo, just Miss Curvy yanyongerako ddaala ku bulamu bwange obulungi bwe nali njagala yayongerako bwongezi. So tewali byamaanyi bye nali nkola nnyo bibi wankyuse kino bankola oba nyina emize no buli kimu just yakirina agambe muzigo asibeeranko omuzigo mbaniriza bannyamu mwebale kunekaaneka ne bassebo bampita Ruby okuva ku Star TV nekyenda katonze mulala Metro FM ne YouTube channel bagite nkola ya video ekisooka njagala okubuuza Miss Curvy wa audition lwaki zaali entano obanga teziri nga walaba lulingi ebbuku mu lyali lingi ku street buli woyita mawulire n'ekisigali lwaki kyali entano ate waliwo politics then ekyokubiri wina agenda naki luli Miss Curvy twalengera yaweebwa motoka alina kyeyaweebwa so wina wano tonayogera agenda naki ng'oggyeko okuba crown. Okay. Yeah, thank you. Okay, webale nnyo Ruby. Ruby. Ruto? Man, Indian man. Sola kwa munda olw'ensonga nti omukolo gwettekka maaso munene tukwasaganyiza ebintu bingi so okukola auditions nga bwe twakola luli obudde tubadde tulina butono ate nga nakyo kyalibadde kintu kinene tetwaliyagadde nnyo kubuutikira kinene kijja ate nga era ku nkomero ya byonna tubadde tugenda kusunsulamu nga twagala abantu batini so ne tusalawo tukikolere munda ekyekirabo nina sponsor gwe sinayogera era yenina ekirabo naye ku lw'omukaaga ajja kwogera kubanga yagenda okigaba naye ngaekirabo weekiri ate kyansanyusizza nnyo kubanga kirina value addition nene nnyo ku bulamu bw'omuwanguzi
saagala kusumulula kintu ekyo naye ku lw'omukaaga kansubire tujja kuba ffenna.